Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso ne gyegattako. Jagadde mbalaga ekiwuka ekyo kiyitibwa omusontwa. Omusontwa guyitibwa omusontwa. Omusontwa ogwo gw'omwana ng'oli wakati w'emyaka 12 okukka wansi. Omusontwa ogwo gujja kuyamba ku nsonga eyo ey'okufuka ku buliri. Ebiseera ebisinga ekiwuka ekyo kisangibwa nnyo mu lumbugu wamu n'omuddo ogwo gubeera mu luggya gwe bayita pasikalamu. Ebiseera ebisinga omusontwa ogwo gubeeramu nnyo. Bw'oba ogunoonya ng'oyagala okubeera ng'ogulyako gukuyambe ku nsonga eyo y'okufuka ku buliri, obeera olina okuguyigga ofuna akati n'obeera ng'okubakuba mu busubi ojja gulaba nga gubuuka. Ekyenjawulo kye gulina teguluma era eyo yeeyitibwa ente y'abato olw'ensonga teguluma. Obuguno ne bukusamba tebuluma kwegamba gwo guli awo guyitibwa omusontwa oba osobola oggiyita ente y'abato gwe musontwa olw'ensonga nti n'omwana omuto aba asobola okugukwata. Tegujja kumuluma, tegujja musamba. Mulungi nnyo bw'oba olina omwana ng'abadde afuka ku buliri. Singa obeera ogufunye oba n'ogifuna, kizibu nnyo gisanga nga giwerako era obeera ojja kulaba gumu ebiri esatu bwe gityo. Bw'ogufuna ogwokya, bw'omala ogwokya beera nga omwana oyo omuwaaka abeere ng'agulya. Gujja muyamba ku nsonga eyo y'okufuka ku buliri. Mulungi nnyo, guziyiza, guyamba abaana abo abafuka ku buliri singa abeera agulyako ng'agufunye. Emisontwa egyo oba omusontwa ogwo naffe twagirya nnyo, gyatuyamba nnyo ku nsonga eyo y'okufuka ku buliri. Twagiyiganga nnyo ne tugyokya ne tubeera nga tugirya gibeere nga gituyamba obutaddamu kufuka ku buliri. Ebintu bya mirundi ebiri ebiyamba ku mwana omuto oyo obutafuka ku buliri. Ekisooka, omusontwa ogwo mulungi nnyo singa oba ogukoze bw'otyo nga bwe nkugambye. Ekyokubiri, olumbugu, ofuna obulandira bw'olumbugu n'obutereeza bulungi n'oteeka mu ssefuliya n'otokosa. Bulumala okujja n'obeera ng'onywako. Olumbugu nalwo lulungi nnyo mu kuziyiza, mu kuyamba abaana abo abafuka ku buliri. Bwe kityo bwe kiri. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 077873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso ne gyegattako mubeere bulungi. Mweraba.